Infomedia yafetu kusensonga Batukoze bana abantu bakulu boogera ebyo bibatuusibwako muzibe bayitamu n'okulwanira ku munnaabwe ave mu kkomera. Omusango okumpawabirwa nti natwala essimu. Kuba twajjo oyo musajja January paka nakati talina adde gwasasuddeko yadde omusaala gwe yadde gwe twamugamba. Kati asibe muganda waffe tetumanyi gyali yonna gye tugenda bamukweka bukwesi. Olunaku lwe yatugamba ng'amaze obbasiba mugende ku poliisi muwe obujulizi mugambe nti Fulayimu ye yabbye essimu. N'atugamba kati ngenda bassa mu kamera mba recording mugambe nti Fulayimu ye yabbye essimu bw'obutambi mbuteekeyo. Era we natuuka maaso g'abafandi era ne mulumiriza ne mugamba muzeeyi wangambye njogere nti Fulayimu yabbye essimu ne nkyogera ne ngamba nti ogenda kunyimbula tewanyimbula kati oyagala nze nkole ki muzeeyi. Tuli munnaku kwese buli kaseera tukaba maziga buli kaseera tukanga ebyegundu tumanyi nti ekiro drone atugamba oyo nayo nno erinnya lye agenda mufiirako nye nga ffe tetulina kitwamu yasibe muganda waffe atusibako agulimenti ze tatuwa yadde sente yadde ekikumi ali mutulono neyaboononezi naye akawunti gyalina yiye bantu bangi basabye sente banji bali mukusaba sente bivulu sho tubadde tuzikuba agamba mbu comment tali mu sente twajja kukola comment otuzotya mu bitanda mbu tukola bitanda muje mukole ebiti. Are you interested in upgrading your sleeping and bathing experience? Then Ziwa & Sons is the right spot for you. We sell blankets, bed sheets, duvet covers, bed covers, mattress protectors, mosquito nets, wardrobe, all closets, towels, bathrobes, pillows, traveling pillows, cushions, shoe rack, dyeing rack, and ironing boards. Buy all your favorite products online with comfort from your office and workplace, home, hostel at a go from our website www.ziwaansons.com and have it delivered to your doorstep. Call us on 0705 364 749. Ziwa & Sons, where comfort and luxury is a pleasure. Basebo ne banyabo mbalamusizza amannya Mama Fiina akulira abasawo b'ekinnansi mu ggwanga. Tuusa okulabula abantu mwenna mu Uganda yonna n'ensi yonna okutwaliza awamu nti nina abafere abakozesa erinnya lyange ne babba abantu. Bali ku Facebook, bali ku TikTok, bali ku mikutu gyonna. Nga beefudde Mama Fiina. Mama Fiina oba onoonya obujjanjabi bwo weetaaga bujjanjabi bw'obusinkana bulenga wokka Mityana Road lunaku luba lwa Sunday. Mama Fiina tajjanjabira ku Facebook, Mama Fiina tajjanjabira ku TikTok. Mama Fiina essimu ze zino 0772 45 89 64 ne 0782 95 17 21. Oyo gwodiringa naye ku Facebook oyo mufere si Mama Fiina. Alright, amanya nedowooza aba Director Crime munange tuli wano kimanyi ku police naye simanyi ngenda kuvaayo ddi omusango okumpawabirwa nti natwala essimu. Essimu eyo sinza kugamba nti gundi yagirina obaani naye erimu abantu bangi omwine mukama waffe kennyini naye sisobola kuddaawo ngambe nti gundi alina essimu obaani tugamba mukama waffe anoonyereze tayagala kunoonyereza awuza kimu nti gwalina essimu so waliwo ekitali kituufu naye amazima galizuuka gatusozuuka naye sagazzuuka nga sinza agirina negavayo nga sinza agirina nange nja kuba njagala bwenkanya. Ne Uncle Amoti tulina ekibuuzo kyonno nga kiri bwe kiti kiriko n'ekirabo ku Mugali Properties. Omusajja azadde abalongo peesuka musatu oba munya ayitibwani Salongo Nsigo. Si kyekyo kiri bwe kiti Salongo Nsigo.
Serudigo wanje kyekyo si kyekyo aba akasusa ensigo Salongo sigo ayitibwa Saabagwagwa. KSB Media tugusa ensonga nkubuuzako nze muzzukulu wa Kabajja tukwaniriza programu yaffe eno gye musinzidde okubeera nga mutulaba. Tubaagala nnyo abasharinga waka waffe abakomentinga tubaagala nnyo temujjanga okwo. Programu gye nkoleddera olunaku olwaleero kusaba bwenkanya na buyambi abaana bano muludde nga mubamanyi mubalaba gye buvuddeko abafunako tukabenga misunderstandings ne bavaayo gye baali ne bajja ne bafuna ekitangaala ate gye balabira gye balowooza nti balabirayo ekitangaala bizibu byereere miranga nakutiisa bwatiisibwa. So programu eno gyetukoze tetukoze konoona nnya lya muntu yenna kuba information gye twafunye nti banaalabako omuntu yenna agezaako okwekiika mu linnya ly'omuntu omu bajja kajjuutuka. Effe ngaffe programu eno tugikoze kuvumaganya linnya lya muntu lyonna oba okulyonoona oba tukoze bano abantu bakulu boogera ebyo ebibatuusibwako obuzibu bwe bayitamu n'okulwanira ku munnaabwe ave mu kkomera. Alright, amanyi nedowooza aba Director Prime munange tuli wano kimanyi ku police naye simanyi ngenda kuvaayo ddi omusango okumpawabirwa nti natwala esimu eyo siyinza kugamba nti gundi yagirina obaani naye erimu abantu bangi omwine mukama waffe kennyini naye sisobola kuddaawo ngambe nti gundi alina essimu obaani tugamba mukama waffe anoonyereze tayagala kunoonyereza awuza kimu nti gwalina essimu so waliwo kitali kituufu naye amazima galizuuka gatusozuuka naye sagazzuuka nga sinza agirina negavaayo nga sinza agirina nange nja kuba njagala bwenkanya. Bano bemulaba DJ Serudigo ne munne ne banne asinga obungi mubamanyi bale munnamuyomba ne bavaayo tujja kubanga babitunyumizamu mu bimpimpi ne bajja mu gurupu emu gye tubale tubalabirangamu ku TikTok okwo eziti Mugawadi family comedy nabaddawo nga bankubira kasimu nga banyumiza ensonga zino neŋŋamba kangende mbakyalireko batunyumiza ensonga zino tomanya bayinza okufuna ku solution naye nga si birungi osobola okubeera eyo nga gy'oli tutabakubuzaabuzwa tasobola okukubuzaabuza nakujja wooli nakutwala ate wakututte kumbe agenda kusiraanya obulamu bwo ekyo ntera okigamanya abavubuka abali eyo. So Katonda watutekenga step yakubiri yonna sooka olowooze nnyo. Ssaawa zino bakulu mbasanze wano eno si basanyufu ku lw'ebyo ebiriwo ebitambula mu bulamu bwabwe. Tulabiyitamu mpolampola batunyumize bijatandika bitya bijja bitya bigenda kubanga biggwerawa. So kasuke n'omukulu Serudigo sooka otubuuzeeko oli otya kakwatire watubuuti obulamu si bubi naye era sijja kugamba nti si bubi naye era ninakuwala kasuke neyanjula amanya agange nze Serudigo Ibrahim genkozesa ku TikTok nze DJ Serudigo. Omukulu kyekiriwo ndi wansi kyekiganye ekiganye kyoba kugambe nkya naye ngaekiganye bingi naddala ekisinga okunyuma kati nga muganda wange tetukyafuna tulo muganda waffe ali mu kkomera tuyabuuzi nti bamututte Jindi nti ate bamututte Muwembule nti ate yavuddeyo nti ate bamututteko e Masaka nti ate kulw'ensonga gye tutategeerako ddala. So kati ye yenna tusaba buyambi asobola otulwanirirako omuganda waffe asobole okuvaayo naye nga si birungi era kati twekweka bwekwesi olw'ensonga zino eziriwo. Bano wemuliwo wano wetuli wa mukwano gwaffe tulya n'omwogera mu kamera kubanga bayinza omutusalako era ekiro ekirowooza tebamanyi nti muli wano tebamanyi nti tuli
Tamanyi tuli wano. Tutya bayinza tuyola ekiro. Tubuuze kwa manya. Manya gange nze nantegesa dati nga mwalya comedy nkozesa mama Nagudi nga tukuba omulanga erya eyo yonna asobola okutuyamba wanganda afaali mukomera basooka siba bawerako ne bamala ne bataako abamu nga mukama waffe yabasiba n'amala abamu n'abata ng'atulanga nti twabba essimu ye naye nga okugamba nti twabba essimu ye omusango gw'essimu we gwaggwa n'aleeta omusango omulala n'agusibako oli muganda waffe Fulayimu ali mukomera ayibadde n'empingu mbu yamusanze n'empingu ate ng'ali mukomera kati ebyo byonna engeri gye byatandikawo ebiti tubeera okuva we twajja mu kibiina ekyo nze nganze sifunangako 10 kyonna kuva wa mukama wange ate nga yansuubiza wadde nga saakola contract naye nga yansuubiza okuva mu January nga tampangalo wadde n'ekikumi nga nkola emirimu gy'okudduuka lye n'okuzanya comedy n'okumukubira obulango kati tutuuke ekiseera ebbanga nga muganda waffe atugange embeera kale gye tuli mu byensula ne mu byendya naye ng'obujjanjabi bwo agezaako tuwa kati ebbanga liyitawo muganda waffe atugamba naye Fulayimu embeera gye tulimu nga si nnungi kanjogereko ne mukama wange bw'aba asobola okutereezaamu okusinziira ku ebyo bye yatugamba atereezeemu bwe kiba kigaanye tuyiye pulaani ekola ki eddako muganda waffe n'ateekawo embeera era ne message n'azimusindikira mukama waffe ku ssimu nga tali yasooka n'avaawo n'azimusindikira nga taliiwo ng'avuddewo oko n'azimusindikira ku ssimu era mukama waffe ku ssimu azirina bulungi nnyo ng'amugamba amusaba atereeze ku byensula atereeze ku byendya n'engeri gy'atuyisaamu aleme tuyisanga bayeekera kati we yakimugambako mukama waffe n'anyiiga nnyo Fulayimu n'asooka ne beekyanga ne basooka bavaawo abamu ne bamala ne badda kati mu kudda nga mukama waffe bayogedde bulungi bateesezza n'amugamba ngenda tereezaamu ku bye wagambye ebbanga era liddamu liyitawo nga tatereezangako wadde n'ekimu ku bye twali tumusabye ebbanga liyitawo era tuddamu awo twekyangamuuko tumugamba mukama waffe twagalayo kasente ng'agamba akasente ko ngenda kukola ki ngenda bbawa naye mu bigambo nga tatuwa era awo waakoma kati olunaku lutuuka bano Fulayimu ne Franka ne Seeru batambulamuuko bagenda abasisinkana Amooti nga batambuddemu byabwe just basisinkana Amooti banyumyamuuko naye bakomawo ewaka kati bakomawo ababuuza muvaawa ne bagamba tubadde tuvaako wa muganda waffe Amooti kyamunyiiza nnyo n'ayomba kati kwolwo olunaku lwe batambula ne bakomawo sawa nga 3 ez'ekiro bamala okukomawo mukama waffe Fulayimu baali bamukubidde ewaabwe ng'afiiriddwa jjajjaawo azaalawo taatawe kati kumakya tukeera bosi waffe tumusaba ku ssente transport tugende tuziikireko munnaffe era teyali mubi ng'akwata emitwalo 5 ng'agituwa nga tugenda tuziika nga tugamba ez'amadda tujja ziraba musooke mugende muziike kati mu kugenda okuziika tulina essimu 2 ze tukwatisa vidiyo zaffe iPhone 14 ne 15 nga yakagigula kati 14 nga yerimu akawunti 15 nga tugikwatisa yekwata ekifaananyi ne tupostingira kweri kati agamba essimu zange zonna mukole ki muzindekere ng'essimu tuzimulekera nga tugenda nga tetulina ssimu tutuukayo tumukubira tumugamba manager tumaliriza okuziika naye ka transport akatuzza nga manager atugamba akambeeko wano gwenkubira siinaamu ssente anteereko mbawe tuddamu okukuba essimu tukuba amasimu mukama waffe nga takwata tuddamu okukuba amasimu ng'essimu tezikyayitamu Fulayimu yalina akasimu ke ka aitero n'akatunda ne tufuna transport akola ki atukomyawo tuba twakatuuka mukama waffe tetunnamulabako kuba wali ku bizinensi ye we tusula tuba tetunnatuuka mukama waffe tetunnamulabako ng'agamba manager wa sales ayina manager wa sales awo ng'amugamba genda ogambe Fulayimu
essimu yange ebuze naye alabika yagirina tetunnamulabako tannatulabako manager nga agenda agamba Fly boss agambye essimu ye ebuze naye gwagirina ne tumugamba twakatuuka tetunnamulabako essimu twazimulekedde siffe tugirina wayite ennaku 2 nga mukama waffe essimu agikomyawo 14 nga terimu nga erimu akaunti yaffe ng'essimu agikomyawo nga wayise ennaku 2 ng'agamba essimu nze abadde nayo mbadde nnina we nagyerabira naye ngifunye kati tubeera wayite ennaku nga 3 nga tushootinga tuva mu shooti tumaze shootinga tuteeka essimu ku charger bwe tuteeka essimu ku charger tugenda tuwumulamu kale abamu bagenda beebaka wansi eyo waliyo kiruumu kye yatuwa bawumuliramu ka abalenzi ng'olwo enkyukakyuka gye yateekawo alina abalenzi kiruumu kye yabawaawo naye nga kale kiruumu nga bumanyi nga kisula kiggule oluggi terwesiba naye nga we basula abalenzi kati ffe nga tusula era abawala ng'olwo twasigala kati olwo tusula mu dduuka mu dduuka lye kati nga waliwo omuwala yali omulwadde ng'agenda agamba manager ndi mulwadde ng'amuwa ssente ng'amusindika mu ddwaliro omuwala ng'ajja atugaba naye mujje mumperekereko kuba tulina eddwaliro lye tukozesa liri eddwaliro limu kiriniki nga tumuwerekera nga tugenda mu ddwaliro abamu nga bakkiridde kuwummulamu essimu tuzirese ku charger essimu we zikyajingira dduuka lya manager nga bwe nkugambye abamu we tusula abawala waliwo abakozi bangi abakola ku dduuka lye ne bakasitoma bangi babeerawo buli kaseera era we tukyajingira n'essimu we zibeera era bayitawo bulungi kati nga tuba tuli eyo mu ddwaliro bano bazuukuse essaawa eringa emu awo nga batukubira nga Fly atukubira atugamba essimu mmwe mugiyina emu ko ffe ate ffe essimu tuzikwatako ffe essimu tetuzikwatako sifa abagirina ng'atugamba iye kuba manager ze nangamba muwe ku ssimu akozeseeko ne muwa eri 14 bwe muwadde 14 nangamba njagala eri endala empya ngenza okukebera ku ssimu ku charger we nazirese ng'essimu teriiwo naye mmwe mugirina ko ffe nedda nga manager asimbula ng'agenda nga awo manager ng'agenda abagamba munoonye essimu yange tukomawo naffe nga tugaba naye essimu ebuze tunoonye essimu biki nga tutandika onnoonya essimu zikoona ssaawa 4 tuli awo manager tannadda naye nga bw'aba watuwa kyakulya ssaawa nga 2 aba atuwadde ziri ssaawa 4 tetunaafuna kyakulya kati awo nze we natambuliramu kukuba awo kuba waba tatukkiriza ttambula era ekyantambuza njala n'entambula si wala nnyo ne wetusula kwe kusanga mukwano gwaffe omu ne mugamba mwana enjala ennuma soko ngulira akakomando kubeera namusanga ayimiridde ku kikomando nangamba bakuwe kuba chapati emwera yali esigaddewo ne mugamba naye waliyo ne muganda wange gyali omuwala mulwadde naye ffenna tetufune kyakulya singa naye onyambye n'omugulirako nagamba tugende tumunone tugende tufune ebyokulya kati nga tujjaawo ku dduuka kuba yalina emmotoka ng'ayimirira ng'omuwala jjanga atuula nga tugenda tusanga ono noono batambula nabo ne tubateekamu mu mmotoka ne tugenda batufunira ekyokulya olwo ziri ssaawa 5 we twagendera kati tukomawo tuba tuli eyo tetunnaba kukomawo nga manager atukubira atubuuza muliwa mu mmotoka yoyo gye twalimu mukwano gwaffe nga ataddeko music ozimanye emmotoka z'abavubuka kati nga ataddeko music kati manager atukubira akozesa ennamba endala tetugimanyi nga tumukwata nga atubuuza muliwa ne tumugamba tuli wano ku Kigoma ebyaddala twamulimba kuba tumanyi yatugaana otambula twamulimba nti tuli ku Kigoma nga tumanyi ekiddako singa tuogera nti banayi tulinako we tuli kati nga tukomawo bwe twakomawo natugamba essimu yange ebuze mmwe muli mu kusanyuka mujagana mutambudde nga basikayo omulenzi omu awo bamuyita Trevor lwakuba taliiwo yagenze waabwe mulwadde nnyo bamuyisa bubi ali eyo waabwe bamujjanjaba kati nga asikayo oyo omulenzi ng'afuna solido ng'akuba omulenzi ng'amukubira ddala kati amala omukuba nga ayita n'oyo omuwala kale ng'atujjako amasimu gaffe awo nga bwakuba oli gonna n'agatujjako n'agatwala bw'atubuuza ne password zaamu ne tuzimuwa kati oli omuwala oyo omulwadde abajjamu amulaga password ye oyo manager alina omuvubuka gwazze naye tetwali tetumumanyi kati abajjamu
password ko muvubuka ono muwala ina app jajjemu mu dakiika eyo gyendabye naye ffe tetwalaba mbw alina app jajjemu kiraka yabbye essimu yo lwaki agijjeemu kati nga omuwala bamukwata manija ng'amukwata amukubamu ng'amukuba ng'ali kukanula mulwadde tannalya ng'amuteeka wali ebbali kati nga bakwata nga tudda wabweru nga maneja addamu akuba oyo omulenzi nga bw'akuba omuwala nga bamukubira ddala kati nga bavaawo we tuli mu maaso weewati nga wonoobera wano ku nnyumba ffe we tuli kuba n'amuzza emmanju ne balyoka bamukuba ffe twawulira kutomera bintu nga bwe bamukuba nga bamutadde kati n'akuba essimu ne wabawo omusirikale ajja n'omuntu nga taali muleeya nga bali mu drone ya white bwe baleeta drone nabo ne beegattako emabega ne bamusaako empingu ne bamukuba ziwera ssaawa 10 kati ono ye ekyamukubya nti nono ne bamugattako ne bamutwala mu drone nti ayina ennamba y'omuntu maneja gwakola ki gwatakwatagana naye kati nono ne bamukwata ne bamutwala mu drone kati kumacha wayita ennaku 3 nga maneja tatuwa kyakulya weetuli tatukiriza tambula essimu yazitujjako ne bano be yasiba tabawa kyakulya era nga tutambula tuva wali eri mu kitala nga tugenda ekikaaya ku polisi gye yabasibira n'ebigere nga waliwo bannaffe abalabe tuzannya nabo ng'ono bo baviira waka waabwe waliwo n'abalala kati bano we baba bazze be batusonderayo 10,000 ne tuweza ne tufuna ekyokulya n'abali mu kkomera ne tubawa era ne tumala ne tukomawo bwe tutyo bwe tuba tugenze ku polisi bw'amanya nti tugenze taliiko ayanguwa nnyo n'ajja tusange kuba yatugamba waliwo olunaku lwe yatugamba ng'amaze obbasiba mugende ku polisi muwe obujulizi mugambe nti Fulayimu ye yabbye essimu n'atugamba kati ngenda bassa mu kamera mbalikodinge mugambe nti Fulayimu ye yabbye essimu bw'obutambi mbuteekeyo ate nange bwe yatuzanga ebbali naŋŋamba nti bw'ogamba nti Fulayimu ye yabbye essimu ngenda kukusonyiwa bakuyimbule nendoka numiriza Fulayimu nga bwabbye essimu nendoka numiriza Fulayimu nga bwabbye essimu kati batujjawo ku polisi yawo egundi ekikaaya tutuuka eno ku Kira Road ku polisi yawo ne mugani muze njogedde amazima ongambye njogera nti Fulayimu yabbye essimu neyali tonsonyiwa nangamba gwe ngenda kukusonyiwa ne mugamba ddi muze nsonyiwa era we natuuka amaaso g'abaafandi era ne mulumiriza ne mugamba muze wangambye njogere nti Fulayimu yabbye essimu nenkyogera ne ngamba nti ogenda kunyimbula tewanyimbula kati oyagala nze nkole eki muzeeyi ne mugaffe waffe tuli bana kuti tulina kye tulina era ogenda kunsiba mukomera nvundireyo muzeeyi tusonyiwe sifa abalina essimu olwogo ogw'essimu we twaguwangula ogw'essimu gugwe ne guggwa kati tuba tukyali awo ku polisi y'ekira maneja akomawo kewaka bali bakyali ku polisi y'ekira maneja akomawo ewaka ng'agamba Fulayimu ogw'essimu we guggwa ngenda luma ogwa wansi tajja kuva mu kkomera yena buzibu ki ku Fulayimu awo tetumanyi kati tukugira obuzibu bweffe bwe tusuubira bwalina ku Fulayimu nti Fulayimu ye director waffe Fulayimu ye content creator Fulayimu yatukulira Fulayimu bwatugamba tukole kino tukikola kuba ebyaddala abadde agezaako nnyo okwagala tukozesa ensobi kyatugamba kye tukola kye tulina okukola naye nga tetukikola Fulayimu ng'atuwabula tugamba bwe munaakola kino bwe kino bwe kiti kijja zaala kino temukikola kati bali ku polisi y'ekira bamazewo ennaku nga 3 maneja ajja atugamba omwo mwe tusula jjukira ebyo ebigoye byaffe byonna mwe tubiteereka bye tuzannyisa ng'olwo n'obwe tuyinaayinawo obutono mwe tubusa ng'abikwata byonna atandika aleeta abakozi be abakola ku bizinensi ye ng'atandi ye kennyini ng'akwata baaga ku baaga n'ebijjukire bye tebirina baaga we tusanga we tubissa ng'abikuŋŋaanyiza wamu bw'ati bw'abijjayo bw'abissa wamu nga n'atuyita n'oli omuwala gwe bayita Brittany n'atugamba muyoole mukkirize wali wansi mu eri ruumu y'abalenzi wansi era nga naffe tukwata tuyoola buyoozi bwe tutwala tuba twakayoola emirundi egyo 2 nga maneja ampita tututteyo tetunnadda nga maneja ampita nga ŋŋamba bino biki akutte empingu konze simanyi yaŋŋamba bino biki bya Fulayimu konze simanyi naŋŋamba kale kati bino mbikukwasizza bitereke ng'abinkwasa enkeera waalwo bafulayimu bakyali wali kira nga olwo nafunye akasimu ke nasabye kamapeesa ku neighbor
enjala etuluma ye tukokota nga tetunafuna kyakulya tetulya bulungi kati nga nafunya akasimu ku neighbor njagala ntegezeeko family yange nga njagala nasaba sister wange atuweereze 5 tusobola ofuna ekyokulya kati akasimu ako yakeera nnyo ku makya bwe yakeera ku makya ajja tugamba mmwe muzuukuke mujje mwoze t-shirt zange ez'ekitongole kyange ne mugamba manager enjala etuluma tetusobola kwoza ki ngoye n'emibiri gikankana tetunafuna kyakulya kati emabega ejjowolo nga tannajja ku makya yali azze ng'agamba genda ogambe manager akuwe kiro y'omuceere mugende mufumbe ne mugamba manager sisobola fumba nkankana omubiri enjala ennuma ne sifumba kati amalo aba akyangamba mujje muwoze gundi yange ne mugamba sigenda fumba ne mugamba naye wanditukiriza ne tukubira ku bazadde baffe ne bamanye ekiriwo n'agamba n'akubira taata wange tata ne mugamba taata tuli eno ne munyumiza bulungi ekiriwo manager nanjijako essimu n'agamba akulimba byonna byakugambye akulimba abakyayogera ni taata wange akasimu ke nasabye jukira kali wali musuuka kavuga akalaba kati awo nankwata n'alyoka nkuba nantomeza ebisenge nga wankuba bwayogera bwanangira kati awo nze nange ne muddu nenziruka nentandika otambula natambula paka kyanja nentuuka eyo neŋŋamba sina wadde n'ekikumi sina simu sina jendaga banange mbaleseeyo ajja nakumpaayiriza nti nabbye ebintu kubeera tugamba bw'ovaawo agenda kukusaako omusango nti wabbye ebintu bye nenkyuka nenkomawo kati nkomawo nsanga wo abasirikale awo ewaka nga baleese Fraimu bamutadde ku mpingu nga ne manager ze nga abasirikale ekibaleese nga bazze nnona mpingu manager abagambye za Fraimu bazze zinona kati bali awo saamanya byaliwaawo mbu nasanga baazizzaamwe omumwe twatweka ebigoye mu rumu gye yatuwa kuba twali tetunnabipanga era nga biringa we twabiyeewo babikebera buli kimu bakyaza basangamu akasawo akabeerako empingu kaliko poliisi akasawo nga bakatwala kati nga mbanna akatuuka ndi eri nzijjako manager agamba abasirikale omuwala wuuyo bulijjo yamuterekera empingu wuyazze ne mbagamba nedda oyo ye yampadde empingu olwo si kyamutya yamaze okunkuba ne mbagamba ebyaddala oyo manager yampadde empingu nzitereke sinza azitereka nga bazinoonyeza zibuze mu ruumu kati nze we bazimpa nazizinga mu reflector ya kampani eriko Mugawadi Properties nenzisa mu safe eri era gye yatugobye kati nengena nenzijjayo abasirikale nenzibawa we nazijjayo nenzibawa ne batusayiningisa awo ne bakwata Fraimu ne bakola ki ne bamutwala naye omusango gw'empingu tebatukiriza kuwoza nti bannange empingu zafunikiddwa bweziti ne bweziti Fraimu tebamumuzaawo ku poliisi y'ekikaaya bamutwala butwazi kira tutuuka ekira tugezaako okwogera nti bannange kati manager tamanyi nti gye yatutte bano nabano bonna babajjawo nti tutegeddeyo kuba twagenda wali ku poliisi ne tubuuza ey'ekikaaya ne batugamba bannamwe babatutte Kira Road ne tubuuzaawo era ne tutambula ne tutuukayo tutambula butambuzi no na bigere tutambula inze Seeru n'oli omuwala tutambula tutuukayo twatuukayo budde nga bugenze zaalinga ssaawa 11 nga waliwo office mwe watusindise mwe tubatuukira mbu tuyinza okufuna obuyambi kati tutuuka eyo n'ogw'essimu nno gukyaliwo tutuuka eyo nga office gye baali batusindiseemu ng'omusirikale atugamba mugende ku ruumu oba 16 tuba twambuka awo ekira tutuuka ku ruumu 16 tuba tetunnabagituukako ruumu 16 tugenda ne tusanga awo bafanda abalala nga bali muleeya ne batugamba ate mmwe kiki mulagawa ne tubannyonnyolamu awo ensonga zaffe ne batugamba kati obudde bugenze mukeere enkya mujje mutuukire ku ruumu 10 enkya ku makya nga tutambula tuddayo enkya ku makya nga tukeeza nkokola sawa ne batugamba sawa 2 benga mutuuse enkuba yali etonnya naye sawa 2 twali tutuuse ate enkuba etonnya kati tutuukawo tubasangawo abasirikale abaatugambye nga batutwala mu ruumu awo sigijjukira endala nga batugamba fayiro yammwe eri awo then kati olwo tuli kugwa ssimu era ne guli tegunnavaawo kati tuli awo bano babaleeta tukedde bakubira omusirikale akubira manager amugamba kubaffe omusirikale yasooka n'atugamba tumunnyonnyolemu awo n'atugamba simanyi Luganda munnyonnyole mu Luzungu ate nze Oluzungu sirutegeera bulungi kati oli omuwala n'agezaako munnyonnyola naye ng'era bwonnyonnyola mu Luzungu nga tolumanyi bulungi tebisobola kuggwaayo kati ng'omusirikale atukambuwaliramu nkaawo nga bw'omanyi ng'ayagala tujja mu mazima
kati omuwala olwavaamu nendabanga abasikale bunakale ne balabanga fa abalimba biki kati awo nze nenevaamu neŋŋamba omanyi oba tebamanyi Luganda oba balumanyi ngenda kulwogera oba babiwulira oba tebabiwulira kandwogere nensituka nentandika okwogera mu Luganda bonna abamu ne batandika obitegeera twakakana bonna babitegedde nga bategedde kyemba nnyonnyola. Omusirikale oyo kyava akubira manager n'amugamba tukwetaaga ssebo olw'omusango gundi ne gundi ojjeko wano abaana bewaleese nga manager amugamba kati omanya afande ky'oba okola kola ku Frank oyo ono gwejjukira gwe yasuubiza namugamba bw'owaayiriza oli ngenda kukuta nga mugamba kola ku Frank oyo gw'oboota yagende nze nzija kati ng'atugamba kale mumulinde kaawo kati nga tumulinda bwe yajja manager we yatuuka ku poliisi n'agamba omusirikale kuba yali tamanyi nti gye tuli n'agamba omusirikale bano abasatu twalina esseeru nange ne Britain bano abasatu basooke baveewo sigenda kwogera kintu kyonna nga bali wano era nga omusirikale atugamba kale yasooka n'amubuuzaawo ebibuuzo n'amugamba lwaki oyagala baveewo tobeesiga si bakozi bo namugamba sibeesiga namugamba oba tobeesiga lwaki wabakozesa ne bafuuka bakozi bo nga tobeesiga kati ne boogerayogeraawo bali mu Luzungu nagambye sirutegeera bulungi kati nga omusikale atugamba kale mugende ku balcony wali waggulu nga tugenda tetwamanya byaddako awo ebyali munda kati tuvaayo munda bano okuva babaleese abasirikale bababuuza ani ayina essimu balumiriza era Fulayimu nti ayina essimu kuba manager bwe yakola ki bwe yamugamba nti lumiriza oyo ayina essimu nja kukola ki nja kukusonyiwa era nga gwe balumiriza kati ono yawulira nnyo nga yeekyaye bwe yawulira nga yeekyaye n'agamba naye manager bino mbikooye wanzize ebbali n'oŋŋamba numirize Fulayimu nti ayina essimu onsonyiwe naye lwaki tonsonyiwa omusirikale n'agamba ekyo kimala obwo bujulizi bwokka bukola ki bumala n'atwala mu ofiisi eyaddako awo bw'atwala mu ofiisi eyaddako ng'atugamba ono ajja wuliriza ensonga zammwe bulungi okuva gye byatandikira ajja bayamba tuba tuli awo tutudde nga bali tuli munnyonnyola mu ofiisi gyatututte nga n'omusirikale oyo naye waali tuba tunnyonnyola oyo gyatututte tunnyonnyola kati ne wabaawo abasirikale abajja baseemwayi ne babuuza ani gwe basanga n'empingu fena tuli awo ne tugamba tebamusanga nazo omusirikale yatugamba musirike nammwe mwagala tubatwale mwagala tubatwale ne batusirika nga bakambwe ennyo ko manager ono n'asonga ku Fulayimu ne bakwata Fulayimu ne bamutwala tetwaddamu mulabako nga bamujje ku poliisi y'ekira kati bamaze omutwala tusigala awo omusirikale oli agamba manager naye ng'omusango tulaba gukusinga ogw'essimu wandibadde okkiriza ebintu ne biggwera wano abaana n'okola ki n'obaleka naye bwe kigaana n'oyagala twongereyo n'amusomera ofiisi awo 3 n'amugamba ze tugenda okwengerayo paka ate bwe gukusinga ojja kuliwa ko manager abaana mbasonyiye eby'essimu mbitadde mbivuddeko naye nga okusinziira ku statement ku poliisi eyasooka ife batugamba engeri gye tulabamu manager wamwe yakola ki yayina essimu yammwe bwe tumugamba manager essimu iPhone ozimanyi SB4 osobola bw'oba leeta receipt y'essimu kubeerako serial number batracking essimu manager atakkiriza tugenze ku buli poliisi tulemeddeko tumugamba manager leeta receipt y'essimu batracking essimu manager takkiriza kati nina kenerabiddemu emabegako awo ekiro we yakuba baneene ekiro yajjayo emitwalo 5 n'agamba emitwalo 5 ziizino anaazuula ayina essimu yange nzimuwa n'azinkwasa nze n'agamba zitereke anaazuula ayina essimu yange omuwa emitwalo egyo 5 ne tusula nti ssente ezo nga bwe tunoonya kati ku makya n'agamba ssente zange zimpa oba essimu yange yababuze naye ng'okutrakinga agaanye kati tuba tukyali awo mu ofiisi omusango agusazizzaamu tuddayo eri ku poliisi ekira omusango gw'essimu agusazizzaamu nga batugamba mbasonyiye nga ffe tusaba abasirikale tubagamba naye mututaase manager atuddize essimu zaffe atute mu bulungi kuba embeera tetugenda gisobola nga manager akkiriza agamba mbanaabye mbatadde era mugende mu maaso g'abaki g'abasirikale kubanga awo yamaliriza ekyo n'agamba nti mbanaabye mbatadde olw'omusango omulala gwe yatugattako
nzirayo okemabega ng'oyo musajja tunaba musisinkana twali munnamuyomba comedy wa Amjadi kati wa Amjadi niwabeerawo kyali wange era Amjadi statement twayogera mukali akasooka nga tuli mu kunnyonnyola Amjadi yagamba nti twewagudde ne twenyonnyolako nga ffe ssente waliwo tewaali ng'ate naffe tugenda mu kyalo tukunayo ki nga baganda baffe waliwo betuwa ku buyambi Amjadi ne tumunyonnyola ono omusajja kye yasooka otukozesa yatukozesa endagaano enfu era ogwo omusango gwayagala otugattako twalinze ne Fulayimu ne waliwo n'omuwala omulala bamuyita Dafini twali tuli awo ffe yatugamba mukole endagaano oba contract mugikole we munagikola kubanga nzijukira Amjadi agenda kujja nga abeetaaga naye endagaano gye tugenda okukola eri fake agenda okujja twasayininga tuli mukolera musajja oyo netusooka netwecyanga nga Amjadi tannaba kujja kubanga yalina show ey'ekapeeka yalina show neya wano ku nkuuka ey'omwaka oguwedde twali tukyali awo ng'endagaano tetunnaba gikola twali tukyali awo Amjadi najja n'agamba njagala Sserudigo tugende tukolewa ekapeeka oba yali Christmas yali Christmas Amjadi najja omusajja n'amugamba bano abaana nabakozeseza contract era yali ndagaano kuba weeri nabakozeseza endagaano era nabawaddeko miliyoni 4 so kyabadde ku miliyoni 4 nze nabawaddeko ne tugenda ku poliisi awo ku Universal poliisi eri awo ne tugendawo era oyo omusajja oyo yennyini bwakwatagana naye wa poliisi n'amuyita n'amugamba bano abaana just tugenda ku poliisi ogenda bagamba nti naawe waliwo nga tukola enki endagaano nti nabawako miliyoni 4 ne tugenda ku poliisi ne batukamba wali awo ne batugamba eri gye mwava mwalyayo ssente omusajja tebakola ki temwagala mukolera ne babuuza Amjadi nti bano abaana wakolako n'agreement nayo nabo Amjadi n'abagamba sikolako nabo naye bazadde baabwe babatukwasa n'abagamba oyo Wamugawadi n'abagamba nti nze kati nakoze contract nabo tolina gy'obatwala naye nga agreement eyo nfu kati essaawa zino ali mu kugamba abantu nti yatuwa miliyoni 6 era zatubanja twazirya ayagala sente ze ewa Amjadi we twaviirayo twalabanga embeera mbi naye ng'ate tulaba tukola sente zijja naye ng'ate tulina ne baganda baffe nze nina baganda baffe era nakyogera n'abaganda bange bengulira ku bitabo ensawo bali eyo mu kyalo Namaliiri era statement nagyogera ewa Amjadi twavaayo mu mbeera ntimbi naye twavaayo mu mbeera nnungi mu mateeka mwavaayo nga mutegeraganye naye bagala bukezi ne mugenda twasooka bano kubanga bebasooka okuvaayo bano babiri ono Sserudigo ne Fulayimu ali mukomera kati bano bebaleeta nze batya bano basooka ne bajja eno oyo omugagga ono gwe twali tulina bamukubira akaki akalango bwe yali ayagala obulango kakati ate ne tugamba nti munaye embeera ndaba ono omusajja nga buli wekale kwegamba embeera weeri nnungi nga onolaba nti oba kyakatuuka tekubula mutengetero nga wetujja akuwe 5 akuwe 10 akuwe ki buli kimu kyoyagala kyakola ki kyakuwa nate munange kakati ate embeera eno gye tulimu era embeera singa eza mukusooka mwe majja kumukubira kalango twajja mukubira kalango naye bukyanga tujja okuva oyo n'omuntu eyatuleeta no mukwano gwaffe gwe tukunnyonnyodde eyatutuusaawo oyo omusajja netutegeeragana yasooka kulaba nze nga bano tebanaba kujja ne Fulayimu n'angamba mwe mujje munkubirenga akalango nja bbawa zonna sente ze mwagala ne tutegeeragana mukuba yito mukubira akalango teyayita mu Amjadi teyayita mu Amjadi yayita munze yayitawo ono kyali waffe ono gwe bagambye kyali wange n'andeetewo oyo omusajja okusinziira ebigambo bye yaŋŋamba nze namulaba ng'omuntu omuki
agenda otuukiriza ebyo tuteguze eki nemulowooza nti mugudda wasava naye nga buli muntu yenna abeera yuza naye oyo musajja byonna byali mututeekako yasibye muganda waffe tulina ennaku y'amaanyi naye ffe tetulina buzibu n'ekirala kyembuuzaamu agamba bakola contract yakola contract ne bano contract mbu n'abawaako miliyoni 6. Ekirala kyenjagala obuuza mwami SB4 omuntu asobola okukola contract katugeze nze gwe bosi wange ndikola contract osayininga nze gwe nooba ne balooya ne bannamateeka abo naye nga nze siina wadde ali ku saidi yange wadde looya wadde muganda wange ebeera contract ye yalina ababe n'owa polisi woyo gwatambula naye naye nga contract eyo twagikola nga nfu ng'abagamba tiyatukkiriza na kusomamu fulayimu yagamba tuleka tusomemuuko tuteekeko amanya gaffe tulabe byonna mu agulimenti eyo gyeyateekako yagamba tugenda bawa ebyapa ngenda bawa pikipiki era buli kimu n'ennyumba buli kimu kyalimu naye byonna talina kyeyakola natugamba nti batukwata vidiyo nga batuwa sente batuuka bamusaba vidiyo eri ne ku polisi gye twali nti vidiyo eri luddawa bagamba nti ate fulayimu yazisangulamu n'abapolisi bonna bamubuuza kati bano abaana obawootya miliyoni 6 nga balimu eno embeera nga te tewalina bazadde baabwe nga tewaali bazadde baffe yadde taata yadde maama okubasayininga okujja mumukolera mubadde mukolanga musasula mwezi oba wayagalidde wabawaayo ekyebiri yatugamba ajja tuwanga mwezi ku myezi zakulya naye nga mukusooka yabasuubiza bawa mwezi buli mwezi buli mwana yamubulira sente zayagala nebyo nati yabikolako talina yadde ntiyakola agreement yonna eyo gyatussaako mu miliyoni 6 bagikola just kufeekinga kwejja ku amujadi kakati ate n'ekirala bwetuba ku polisi natugamba amaaso ga sirika nti mbanabye mugende munviire mugende ate kati ali mutukanga tutuuka ewaka ate atuyita atugamba ati kati kiki naawe ogenda ngandisigadde ne tukola taligenda nga bwagamba ffe tumwinako buzibu naye ate bwe yakyogera eri nti atukooye ate kati bwanaddamu natuyako ekirala nti ate tukoze kino ate nga ku polisi yatusiibula kati awe mbadde muberayo bameka twali tubeerayo abantu nga bameka 5 tubala abasulawo kuba abamu bajjanga ne balaba nga embeera si nnungi ne bagenda twabeerawoko n'abantu nga 8 naye abamu ne bagenda nga balaba embeera si nnungi nti mwe mutamweriise mwengamu amaloba leeta abagamba buli kimu ngenda kibawa atuuka abagamba kati buli omu gyeriise toyina wookola tebakukkiriza ttambula ez'okulya oba ogenda zijjawo tumukoledde obulango era naffe nowanakola ate naffe era tumubanja naye ebyo byonna byonna otuukawo tusibako ebyessimu okusibaku abeera atusiibula awo ng'olwo tuvudde ku poliisi atugamba nti naye bano abaana tebategeera nabadde mbajjamu kawuukuumi oli aboonoona basobole okukola kawuukuumi ye fulayimu basobole okukola naye kati basazeewo era bagende kawukuumi gwatugamba yo yalemedde mu kkomera buli kiseera bamwongerayo ekiwulira buli kaseera tukaba amaziga buli kaseera tukanga ebyegundu atugamba oyo enaanayo nono erinnya lye agenda mumufiirako nye nga ffe tetulina kyetwamu yasibe muganda waffe atusibako agulimenti ze tatuwa yadde sente yadde 10 ali mututononera boononezi naye akawunti kyalina yiye bantu bangi basabye sente bangi bali mukusaba sente sho tubadde tuzikuba agamba mbu komenti talimu sente twajja kukola komenti otuzotya mu bitanda mbutukola bitanda mujje mukole ebiti atugamba nti kati mukole ebitanda muyige ebitanda nze kyenakolako kale kyenamugondera kuba yaŋŋamba nze nsiimuulenga luumu ezo zonna kuba zirinnya n'ebintu ebirimu byonna mbisiimuule era nga nkikola okuva we najja mu January paka ne kati naye nga tampangayo wadde n'olukumi wadde naye ng'agamba ngenda kubawa ssente naye nga tatuwa neffe gye tusinga okwagala atubuulire ki kyayagala kuba bwe bamubuuza kyayagala takyogera n'ekirala lwaki n'ekirala kye twetaaga otuyamba abantu batuyambeko
tujjeyo muganda waffe kuba tebatukkiriza kuwoza engeri mpingu gye bakola ki gye bazifunamu bo bagamba empingu bamusanga nazo zo zennyini nnyini talina buzibu okuba bamutwala tebamuwadde ekyokulya ono omuntu agenda gamba nti mwalimu akaveeri twali mu ntalo kino abantu abasinga bayuza oyo omusajja oyo mulimba naye kasita n'ebiriwo nabo babiraba nti oli ali mu kkomera agenda tufiirako buli yenna alina erinnya lye enzo omusanvu giwandiike wano ate n'obwo obugenda bba buzibu bulala anaamanya nti no kati tulinako amawulire mwe tuli anti era ajja biraba kuba ne wano we tuli nera fe yatuta nga tetulina wadde n'ekikumi era ne wano we tuli we tufunye kyetulya nga tulya we tutafunye nga tugwirawo tetumanyi muganda oba kati ali kuki oba natuddiza mulamu oba mufu aha kati eyo yo waliwo abafamire ya Flying badde bagikubako nnyo kale nga bamubuuza ki kyayagala n'agijjako kuba yagigyeko kuva jjo waliwo endala gye nnina naye eri mu simu yange Number you have dialed cannot be reached at the moment. Please try again later. Anyway, kwesi bifa media tuguse ensonga zoziwulira n'abaana tubawe ku magezi baba buzabuza mu bimpimpi baba buzabuza n'abajja wa mujadi ewa mujadi mwaliyo yes was what wali sente naye nga mwali happy sibo kyali abaleete eno babalese okukola komeri muza mukwagala bitanda tugamba kumukolera bulango atugamba buli kalangu ke munakola ngenda basasula ng'omwezi tumubulira sente zonna zayagala buli mwana namubulira sente zayagala okuvayo twajja owoyo omusajja January paka nakati talina yadde gwasasuddeko yadde omusaala gwe yadde gwe twamugamba kati asibe muganda waffe tetumanyi gyali yonna gye tugenda bamukweka bukwesi makoma okumanya ngali kwa Flame yona ayaba akakofira yo abera nakamindi ku yo Flame tetumanyi akwatagana n'abamaje ayinazi drone akuba bukubi simu ne baleeta drone akwatagana n'abasirikale batambula ekiro jukira n'essimu yabulira yeke nnyini yajja n'agibuuza amudduuka lye najja n'atugamba essimu yange eruwa netumugamba ate nze saaliwo twali mu dduuka oli omwaga twatuwerekeddeko ne batukubira essimu edduuka we tubeera waliwo n'abakozi bangi nnyo naye era yalonda mu ffe mitani halo jebaleko ssebo kakati nina muganda wange baŋŋambye nti ali mu kkomera nga gwe bamusibye badde nkubye kubuuza buzibu ki Kangeko wendi. Utema ukubile. Pama dakika 3. Dakika 3. Ese utema ukubile. Toso pama dakika zuwaranga muyokka. Dakika ngemu. Just kwagera pa dakika ngemu manye ekituufu. Mbadde nsaba nkudde. Okay. On SB4? Bampita SB4. Namba yagirina. Era nkumanyi. Ekyamazima abaana bankubiddeko kko ne ŋŋamba before nga sinnakola story yaabwe nkubiddeko nkwebuuzeeko abaana bali mu kukaaba nti omuganda we bamusibye ekyo kikulu nnyo kubanga era okoze kyekisinga bayinza okukuwabya naye kama nina office gyendimu kambeewo tenenkodi kale kankulindeko kale Blaze SB4 nze ndabanga ekyalimbye ndabanga alimbye at least yalyogedde amazima kiki kyayagala
nti oba omwana oyo nze kyenjagala kiri ekintu eki kuba ye mukunyonyola kwe nze naliwo nga nkimye bano okubajjawo nga bapanga engoye ezo yagamba kyamani n'agamba bano abaana bawa ssente zange n'abuuza kyamani n'amugamba kyamani tewaliiwo ssente tewazirabako nga babala ssente zo mu maaso go ko kyamani nti nabalaba n'agamba abaana abo okumanya basiru nze mbadde njagala kubajjamu kawukuumi okiwulira mbadde njagala mbajjemu kawukuumi naye ndaba bonna obwongo balinga abalina bwe bumu wakati wobuuza oli taagala sigala oli agamba ngenda nze mbatadde naye ng'ate ku statement yava ku poliisi nze saaliyo kuba nali mukyalo eyo nga alina byemaliriza bannange baŋŋamba nti yava ku poliisi ng'agambye mbatadde sirina kyembaagalako ate bwe batuuka eno n'agamba ababanja ssente era bwe twali tuvaawo yabakozesa gundi agreement nga ya bigambo si yakuwandiika nti oba nekyamani yaliwo n'abuuza oyo Sero n'amugamba ssente zange zenkubanja ozireeta ddi naye jjukira ano mu statement ng'ataddeko kakamera ke mu bwebba kuba nze nali mmulaba ne ŋŋamba Seeru bali babuuza ssente ze yabawa muzireeta ddi mwogere omuwendo gwa ssente kuba abataddeko kamera muli mu kamera naye wano ye nga ye waaba anyonyola omuntu nze n'oba wampa miliyoni 6 nga tuli bantu basatu n'okuba mukyanga teri yadde embuzi mba naziteekawo ezo emitwalo 35 zebyo jasi kutuwaako buwi naye nga teziri mu erigundi ebyo byonna yazikuwola like yazikuwanga amaze omukoyero oba yazikuwola buwozi yazimpa buwi lwaki yali akubuuza nti ate ozimpa anti kati yali atutaddeko gwe miliyoni 6 nze ne mugamba muze nze wampa emitwalo 35 zingenda okuwanja zinoonya nzikuwe mu process eri we baakolera ebyo okwejja kwa Mujadi kati ndooze ezo yali azibawa butaggwamu maanyi kuba zaamu maanyi kuba we yazibawera mu biseera awo kati ate ye nga waba anyonyola omuntu agamba nabawa miliyoni 6 era ye bwanyonyola newe yakubira senga wa Fulayimu era yamugamba nabaga miliyoni 6 nemba wa ne ploti owulira buli mwana nti yamuwe ploti ne senga we yamubuuza nti ploti ziri waze wabawa nagamba nakyusa seme nagamba kale nabagamba nti njagala bamale emyaka 2 nga bakola then mu myaka ejebiri kuba agreement yali myaka 5 nagamba naye oba bamaze emyaka 2 nga bakola then nawe ngendo bawera buli omwe poloti okiwulira nenga mu kusooka yagamba nabawa buli omwe poloti ne miliyoni 6 nate bano we batuuka we babogera naye bamugamba mitwalo 35 kuba naliwo nze mwami Mugawadi nyinza okuba simulinaako tabu simulinaako obuzibu kubanga nze sina kyamanja ate talina zange sina kyemubanja wekuba kumubanja nze kale yes fine wekuba kumubanja mubanja kuba mbadde nkola nga tukola obulango nga tukola zisho okiwulira naye nga tatusasula omusajja agenda mu kyalo n'agamba bazadde bafaawe twekyangira ne Fulayimu kubanga taata wange yankubira n'agamba onomuga n'amugamba oyo mwana mbadde mwetagamu mu kyalo tulina dduwa ne tugendayo oyo Fulayimu n'ajja n'agamba Seru sooka osigale ono omusajja tulina bye twagala omumaliriza kubanga ebyensula tusula bubi n'endwadde zituluma zitutamanyi asooka ajjeko mu kyalo abinyonyole bazadde baffe najja twatula naawo bagiyita awo gundi awo kujiriga awo najja nebyotwogera byonna nze mbimanyi najja oyo omusajja n'agamba banaye bazadde bannange byonna ebya agreements gundi nfu nti just nali njaga kukola ki kwejjako oli musajja wani Wanamuyomba comedy contract ki nfu era abazadde baali bamusaba dda gundi ezo photocopy emirundi egi ng'oyo musajja tabawa photocopy oyo musajja gwe nkuwadde enamba ye asooka okunyonyola byonna ebyaliwo n'abagamba
nti kati bano abaana nze bansobedde ono Fulayimu abawanya amagezi ababuzaabuza niye nze bye mbakolera byonna yasobyoga ntumugamba tetulina bye tusobola kugamba by'amagezi ng'ate w'okusula tusula mu bitanda tetuwebikka yagambye mbu bwe tunamwonoonera erinnya ajja tufiirako kuba ye kyo tukimanya akisobola kuba atambula ne zidrone alina drone alina abasirikale batambula n'ab'ekiro tetutamanyi nti oba musirikale naye waagamba nti tumuwaayiriza mwami SB4 tusobola video tuzirina engeri gye tubadde tusulamu omanyi nga banakuwa kiruumu nga dduuka basuzamu bitanda bintu ebikaddekadde nga bw'obimanyi ne bagamba ogenda sulaawo tewali buliri tewali suuka naye ebbanga lyonna okuva mu January tugumye ng'era tubeeramu nga tusulamu naye nga tewali buliri tewali wadde suuka wadde ekyokwebika gwolina kweyiya bweyiya n'ofuna woogwa naye netuguma kati bwagamba nti tulimba asobola waliwo bwaba asobola abeeka abantu batwala abagambe nti abaana bano babadde basula wano bwabanga ayinawo kuba fe tuva bweru netujja netuzanya netuddayo kubanga bano baganda baffe fe twabajoininga nga bo already bali mu management netubajoininga fe abamu ne batugamba nti mwabava ewala mufune esente oba mufune we mupangisa okumpi kuba saagala muntu ava bweru nefe netulemerako nga tulaba waliwo ebikola ki kuba ffe abamu tuli bantu bakulu obwongo butoola kati nze tosobola kujja kunkozesa nsobi nti eri gy'oli sooka oveeyo nkwetagano kumpi nga ne bannange we basula sirabawo kati nasuuka ne ŋŋamba no sijja kola ki kuva gye nsula wabula nja musaba nvenga eri nzije nzanye nzireyo n'otuuka mu bannange bano balina amanyi otusinga n'obatuukako nga talina dde 10 ky'esente mu nsawo nga gwava ebweru gwalabanga kadeyideyi nga gwe gwasaba 10 n'agamba mpayo 10 njagala kulya kikomando naye nga balina maneja kitegeera balina maneja agamba abawa ebyokulya abawa buli kimu naye SB4 ekyamazima bw'ogendawo ebyensula ebyendya fe yasooka n'atuteeka ku mmere nti kamba wenge ekyemisana tuba tuzze ekyamazima twali tulya naye yatuuka ekiseera n'atujja ku mmere naye nga tatugamba direct naye nga alina gwayitamu n'agamba gundi ne gundi tebakyalya wano mmere bo engeri gye bali nti bo bava bweru ne bajja basobola okweriisa yes fine nze nali nsobola okweriisa kuba sisobola kubulamu 2,000 za kikomando tetujja gamba nnyo nti kale abadde emmere abadde atuwa olumu n'olumu kubanga twakajja batufumbiranga akawunga n'ebijanjaalo era nga tukalya kuba nayo mmere olumu n'olumu naye ekiseera kyatuukanga era lwe tugifunye tebeerako nva mukyere naye nga tekulimva kuba yatukyusizaamu kawe twagiramu tumugaba naye ey'obuli lunaku ngo tugikubye emyezi nga 3 kawunga na bijanjaalo netumugamba naye muzeeyi tubadde tusaba tukyusizaamu nko kamere bwe yakyusaamu n'akyusa omukyere nga mukalu olumu n'olumu n'ekirala bannange baali batugana okujja mawulire n'agamba nti nakiraba kajja tujjuutuka era kati tetumanyi kikiddako amawulire go kagano kati ge tulimu naye tetumanyi kati kikiddako era munatunoonya nga temutulaba mufubanga bannange okutunoonyeza ddala wabanga mutuufu nga waŋŋambye kamulinde agenda kunkubira ngenda munoonya andi fe saidi yamwe tujugulidde tuera kumala kutumunoonya naffe tuwere ku saidi ye andi sikiwa nti omuntu nga alina yensaba eno omuntu ali engo ina obuyambi amanya agange nze DJ Seruligo bingi bye tuyiseemu bingi era betubonebonedde okuba gye twaba paka newono omusajja waba yagala twonoonera linnya nti atulaga nti buli wamu gye tulaga twekyanga bwekyansi
Yanze kyembadde nsaba omuntu ali egwa alina obuyambi tuyambeko asobola tutaasa muganda waffe abe mukomera kuba tetumanyi gyali batugamba bali mukomyawo tuli banakuwavu tetumanyi kyetuddako omusajja alina sente ze atambulira maje buli kimu atusobola tetulina wadde kyetuli bwegwe omulanga gwange tulina ne recorder ze ng'ayogera peji sifa abajiina mwemwena bamusaba shozi sifa abajiina sawa zina bamuwa show mumanye nti wemuba mumuwa show mpozi ng'alina abalala bagenda obbaleetera naye ffe tetukyaliyo era waba abawa shows wemuba mumuwa show mwegendereza ebintu ebyo eza sente zammwe zigenda kufa oba amanya gaffe gajja kufa okwogera mu linnya lyagamba nze DJ Serudigo yenza akutte essimu yo olwaliwo lwe yasiba abaganda baffe bano nga bakyali mu kkomera ono Bandana Guy najja ng'amuyise wali ku bizinensi y'omuwa akola akalango Bandana Guy yamubuuza ate banna abalala baliwa kuba maneja yayitako ono Seeru gwe yalagayo n'amubuuza banna abalala baliwa maneja yaddamu Bandana Guy n'amugamba abalala sinza abalina nninako ono yekka naye nga yabasibye bali mu kkomera. Anyway, tugenda kumanga tumunoonyako omukulu ono in case nga tubayise musolo mufeesi nga byemwogedde namubiddamu bulungi nnyo kubeera nga twabyogera era bwe twabyogera mu maaso ge nga tuli mu maaso ga poliisi n'olunaku lwe yagamba ati era waliwo n'abasirikale lwakuba nti bayinza otya abasirikale b'ekikaaya awo ku poliisi y'ekikaaya kuba yagamba bajjambwa ekiro ne baaza nga banoonya essimu ye kwe kusangamu empingu ekiro kyembuuza abasirikale bwe mwaza ewantu ne musangawo ekintu eky'obulabe musooka kirekawo ne mudda enkeera okinona kuba yagamba bajja ekiro ne baaza ne basangawo empingu ne balyoka bakola ki ne bazireka mbu ate nampita n'azinkwasa nzitereke naye abasirikale b'ekikaaya bajja misana okunona empingu tewali musirikale yali azze n'ayaza munda omwo taliiyo era nabo bw'obabuuza basobola otujulira abakola ku musango ogwo bajja misana. Anyway, obiwulidde byonna byonna ku SB Family tugusa ensonga abaana bano tubaye ku magezi bagenda kikola bati alina ku buyambi obw'enjawulo okuvvuunuka bino bye balimu mubaye ku buyambi obw'enjawulo. Munna wali mu kkomera nabo bannyini bali mu kutya babagaana amawulire bagazeemu okunoonya obwenkanya eri munnaabwe n'okunoonya obwenkanya bo bennyini tetumanyi kigenda kuddirira naye omukulu yonna yonna gy'oli esimu yange ogirina ngenza okukubira kwagamba esimu yange ogirina njagala nkumiitinge bano abaana tubaleetako mbeera tumiitinge nabo tuwe sayidiyo mutegeeragane omwana oli wabanga alina omusango kale bamuwe ekiboneze kisaana bwekibanga kituufu nga byebayogedde bano bye bituufu omwana mumutte agenda anoonye obulamu tetugenda tekigasa abantu bakozesa ku pisito nti munkolere kino webanga contract ya signingibwa eveeyo obutuufu ne balooya bajje amateeka gakole ku nsonga zino naye balooya bavaayo basaidi yonna tebavaayo basaidi emu nti mutemwalina balooya tetwalina balooya ekyo anti kyetwebuuza nti waliyo contract esobola osayiningibwa nga saidi emu eyina looya eyina balooya security eyina ne chairman eyina neko n'abapoliisi naye nga saidi emu teyina wadde muzadde wadde mugandawo eyo tutuwasa kutuwa ku magezi n'okutuwa bulamu ku SB Family tugusa ensonga tujja kudda mu kitundu kyaffe ekyokubiri nga tukyalidde omukulu oyo oba tusobodde mufuna ku simu naye mujja kumuwulirako naye nga bano baana bato baliyo bazaala buzaazi tusaba obagunjuza omukono nga gwakisa era tujja kwongerako okudiiginga okutambula mumutya ffe we tuli tetutambula yagamba omuntu wamuteeka mu mawulire ne bwagenda ebweru amunoonyaayo nekirala ebbanga lyetumaze nga tukolera mukama waffe tetumanyi waasula ate tatukkiriza kumussa mu kamera yonna oba mukuba kifaananyi ffe tulaba bitanda agula bikadde n'okubitunda n'agattako n'ekyamataka naye talina sayiti yonna gye yali atututteko oba tetulina sayiti gye twali tulabye
naye nga n'ogwo omulimu agamba agukola. Kwesibifa media tugusa ensonga ziwa and sons batuteekamu akasente oli kumukwana akeedi awo basanga basuubuza n'okutunda akamwakamu ebintu bya beddings. Tujja kudda mu kitundu kyaffe ekyokubiri ensonga eno tugenda kubanga tugikwata tugigoberere tumanye ani mutuufu ani mukyamu. Nze muzukulu wa Kabajja bere bulungi mwera Nyongero bagamba ali mudelo omutonzi enkomerere etuuse wadde omusana gwakutya naye omutonzi yasalawo gukosha kyeniko kikulu nnyo Katonda atuwaganya b'Oluganda iwe kuba usakiko kangi tudde eri omutonzi wadde omusana gwaka nnyo ne tulina okuguma iwe mangi tulina okuguma Katonda atuwagala nnyo ekera awo tokotono n'amazzi bannange enkomerere etuuse gwe nange oli awo guno omusana gutwa amazaamu teweeyira amazzi kyenduka kikulu nnyo yongere buguma amazima galizuuka gatusozuuka naye sagazzuuka nga sinza agirina negavayo nga sinza agirina nange nja kuba njagala bwenkanya. Bassebo ne banyabo mbalamusizza amannya Maama Fiina akulira abasawo b'ekinnansi mu ggwanga. Tusobola okulabula abantu mwenna mu Uganda yonna n'ensi yonna okutwaliza awamu nti nina abafere abakozesa erinnya lyange ne babba abantu. Bali ku Facebook, bali ku TikTok, bali ku mikutu gyonna. Nga beefudde Maama Fiina. Maama Fiina oba onoonya obujjanjabi bw'oba weetaaga bujjanjabi bw'obusinkana bulenga wokka Mityana Road olunaku luba lwa Sande. Maama Fiina tajjanjabira ku Facebook, Maama Fiina tajjanjabira ku TikTok. Maama Fiina essimu ze zino 0772 45 89 64 ne 0782 95 17 21. Oyo gwodiringa naye ku Facebook oyo mufere si Maama Fiina. Are you interested in upgrading your sleeping and bathing experience? Then Ziwa and Sons is the right spot for you. We sell blankets, bed sheets, duvet covers, bed covers, mattress protectors, mosquito nets, wardrobe, all closets, towels, bathrobes, pillows, traveling pillows, cushions, shoe rack, dyeing rack, and ironing boards. Buy all your favorite products online with comfort from your office and workplace, home, hostel at a go from our website www.ziwaansons.com and have it delivered to your doorstep. Call us on 0705 364 749. Ziwa and Sons, where comfort and luxury is a pleasure. Media.